Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli. BOCAT TV. One love, one heart. Lwaki obeera onkuba obucupa ng'ate ndi Munnayuganda? One love, one heart. Lwaki obeera onkuba obucupa ng'ate ndi Munnayuganda? Bannayuganda, nina kye njagala okubagamba. Lwaki ebyobufuzi Okay, natera nkwaniriza nyate ku BOCAT TV ne gamba webale kwera mpozi ngate owachinga olw'ensonga nti bubanga owachinga nafa amaanyi gatweyongera. Twagambye season 7 eya Neyimbira Byange yatandise era nga mpozi Monday eno Monday nga 24 tugenda kwera nga tutandikira ddala okubeera mpozi nga tuleeta abantu baffe live mbere nga mbafuna bulungi nnyo bonna abaana abayimba mu Neyimbira Byange. Naye ndeseka video kano akamwana mulenzi Big Eye yabadde nga naye yeyimbiramu ebibye akayimba mpozi kaali ka Bob Marley bakayise One Love, naye yakayimbiddemu ebibye n'akakyusamu obucupa nga bamugenda okumulaba nabebwatyo ayimbamu naye yeyimbira bibye. Fewala munsi ya Neyimbira Byange tugamba nti buli omu kyakola aba akola kiki. Oli yeyimbira bibye, yetambulira bibye, yeyambalira bibye, yerowooleza bibye, yegabira bibye. Kasooke tulabe mwana mulenzi Big Eye. One love, one heart. Lwaki obeera onkuba obucupa ng'ate ndi Munnayuganda? One love, one heart. Lwaki obeera onkuba obucupa ng'ate ndi Munnayuganda? Bannayuganda, nina kye njagala okubagamba. Lwaki ebyobufuzi Oyo mwana mulenzi Big Eye okuva mu team Big Music uspinde yayimbiddemu bibye. Bw'aba alina obubaka gy'abuweereza mubeere nga mubupiikinga ate omusajja musonyiwe temukuba bucupa. Musajja mumwerekereze bannange kubanga ebintu bino byakola bannange si byangu. Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli. BOCAT TV.